Ndala bala takwamba kena soko kuzimba wali. Kayumba gyewasookera. Sasa najena soko kuzimba ddala. Muntu oyo zo. Ng'omwana omuwala. 2017. 2018. Tuli wano ku Nabweru. Wano bayitawo Nabweru wano street eno gyolaba egenda Nansana wali kati Spice Dan atwala we yasooka okuzimba. We yasooka okuzimba ennyumba ye. Okuzimba so okupangisa. Tawagisulamu. Kati no waliyo kimyeyo kye. Munango tetenkanya bana wali poloti awo ya sente meka. Milioni. Wajuga milioni meka. Waina luyimba ki? Antikale. Antikale wano bya. Bakuguza ku musana bakuguza mu nkuba kuba ndaba. Je tulage. Eno je bakugambe n'emmotoka ejjayo oba wagula bigere. Laba Spice Dan gye basooka omuguza. Tubadde tutambula n'alaba gye yasooka okugula. Eweno aliwo oyo tumanye banna. Eno wano. Yera nyumba gyasooka okuzimba. Kati mbuuza eno wali ojja kujjangayo ekiro ng'ova mu bivulu. Eri waggulu. Kati wali ozimbyeko ekikombera? Wali tonnaba? Bamumanyi. Bwe yaguza yaleeta n'embwa ziri enkambwe. Nyumba Spice yagiguza munnamawulire. Nyumba nnene. Nengula obuntu ntwawo nembuteekawo neneyigiriza mpolampola okuzimba. Ogambye nti wajja wabisi nga waliwo mazzi. Naye wakulaakulanye siddanga 2018. Bwe ennyumba eno nga nnene Yagenderako nasa. Yayongerako kikomera. Kikomera kufudde waawo. Naye yeno just yayongera kuongeza kikomera yeno tewali kyayongera. Egera mu motoka munda. Reke yingirayo ng'eyesimbyeyo emmotoka. Naye kati sabeerawo. Just nagulawo nenzimbawo nentunda. Ennyumba ye yasooka. Yasookera ddala okuzimba. Wow. Kati okya it was a better deal. Nasani omumanyi yakolako. Bukedde kati yakolako. Wagiguza munnamawulire? Naguza munnamawulire. Munnamawulire ngo. Yamalayo nako yasolanga mpolampola. yakuteesaayo kuddakiro. Yakuteesaayo kuddakiro. Aledda. Kati tani. Tubadde tugenda Wakiso. Somebody mpitawo bwenti nendirengera already nga nzijukirawo bulungi nenga bannange ate ennyumba eyo njagala kulabako just kyatandikira nejjukanye. No. Ye n'ennyumba Spice we yatandikira ye ennyumba gye yasooka okuzimba.
Yegwe nga bayagala nnyo ebyokuzimba amayumba. So nga tugenda mu concert ya Spice Dana tuli mu kugula meza naye byeyo byereeta Spice Dana kitegeeza yali mukozi kuva dda. Kitegeeza no wabanga n'official boda wo. Iyo akamotoka kyolo ko parking ebiseera ebyo. D'accord. Allez. Ah no way nini one. Damn, it's big. Why? Mira kikabulungi. Spice yali neighbor wammwe mbadde mukimanyi. Tukimanyi naye nga tetumulabangako. Kati yabaviira. Kansimba wali naina kundawo. Mbali soko dukanya wanji. Bazimo bali kutatula bako. Katonda tusanyuse bannange. Kwata kulungi zenga tokwata. Mpaka kiko wesiga. Ogambye otya mama? Nazijukira. Yali baby. Yakola ta? Yebyo era tubatadde. So today tuli wano, the next is in Busiro Wakiso. Era basupportize mu table. I want to say a big thanks to the manager and the entire team. We were supporting and thank you so much. This place is we have rooms, accommodation, restaurant. It's a very cool place in Wakiso, Busiro. Ne wobuuza nearby. Obabuuzi banange kakocha kalizi will tell you the best. Alright? So pass by and support them too, like they have supported me. Thank you very much. See you on the 10th. Jan, Serena. Alireno. Oyo bameni bilibita. Bale kuba muyimbi boy. Boy bale kuba muyimbi chamani. Rabule ya Spice Dana wetiri. Zona babazingula ko tebo naye kamba weko nazza. Wetiri. Babagula tebo. Manager wetiri muyimbi bisima boy. Wanula bojiro bawo. Mujira mubawo boy. Kale kale. Sodeza tebo zikoddeko. Ngenda kunnyonnyola. Oba management ayita jiga bakiwadde. Gwe bakyalibo bonna. Of course, she's the star girl. Definitely. I am. And yes, we decided to buy a table for her to support her hustle and also the fact that she has been supporting her hustle here at Enyumba. So thank you so much, Spice, and we look forward to coming to your concert.
And then also on top of that, because we want it to look like the style you are, we have decided to give you like a free facial for you to glow. And massage. Yeah, and also the massage, yes, definitely. For you to glow before your concert. And then also during the concert. Thank you. So anytime you're welcome to Do my fans stand a chance one of these days? Oh yes. The whole of this December, we're giving a 10% off and also some other percentages of the different treatments that we have here at Illusion Spa. For all your fans who are going to come, so that she's not the only person glowing. So where are we located? We're at Kagete Street, just opposite Surgeon Plaza. If you know where Aleph Restaurant is, so just around there. Okay. So guys, just heard it from her. Thank you so much, Illusion Spa, for supporting me 10th Jan. Banang, I don't know what to say, I'm grateful. You know, getting massage and you know, facial treatment, and then on top of that you have a table. Thank you so much. And all my fans, Abanyumiraka massage and facial like me, if you wanna look good, just pass by Kagete Street. Illusion Spa, come and support them. They have the best. I mean, this place is really beautiful. Wayonjo. I've been there for a few minutes. Never more, you know, because you know the hustle is still going on. But I'm always here. I can come back anytime. I can assure you the best services. So we're going to now. You never find it anywhere else. So when now, Abandaba, just pass by and get yourself very good, you know, massage. See, massage is easy, massage is very professional. So thank you very much once again, Illusion Spa, for your support. See you 10th January at Serena. You have something to say, Mama? Just to say that it's December, it's a time to look good, it's a festive season. Please come to Illusion Spa and enjoy the beautiful and amazing treatments. And also, see you on the 10th of January. Thank you very much. Kawaya Motors. Amani Zenabo. We are fine. Show ebatwala etya. Bitambula bulungi. Sofa. Omuntu kwatirako bintu bitambula. Okusewa etekika zitya. Teka. Just gulanga tompya. Webaayo just jobo yambala. Na 10 January. Kube disco. Yeah. Disco but we are more than. Bei poa. No. Bei poa sewo olina okusooka n'ojja poa n'okubanga era ensonga gwe wagitembeesa okufa. naye nga tusanyuse nnyo mukiwa naawe busanyusa ndi musanyufu nnyo eno ofiisi sewo okukyaza ku Spice Diana muyimbi w'eggwanga era tutamala budde bwa muyimbi sooke tumukoleko omuli yeesimu meza bbiri meza ssatu mwana tuli wanike yesi yo netegeere katongere okutegeeza abantu Kawaya Motors kyekola tekoma kutunda motoka nene support yendiza ate kyekisinga byonna ekikamba buliyo bagamba omukono ogulaba supportinga tebo Yoshua Kawaya Motors. Mami Kawaya weesunze otya show? Show. Simanyi bwe nyinza kukifuizingamu naye so ndyesunze nga mula office bweri ensanyufu kakasangenda kweta ne basuubuzi bannange basuubuze motoka bonna otuna bei poa ye yamaze dda bei poa wali Kawempe bamaze Kawaya wano ni Spice Diana Enyimba ze ssatu ezisinga okunyumira ezikolera Kati tubateekere ebisigadde
tulabe nga mujja mu bitiibwa bye mulina bikusobera mu bisange. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubbiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubbiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive, naye kati twavaayo Mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo, enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.